batawaanye bawe n'ebirowoozo ebingi wakye twaganda wazo tuyita abantu abalina stress. Abantu abo ba stress eno basically bagijja mu mbeera ya covid eno yaliwo na buli kimu ekyali kigenda mu maaso mu bulamu bwabwe okuba nti bali mu ggalo tebasobola kukola oba abamu balwadde balina engeri gyosobola kugenda mu malwaliro olw'embeera eyo kati kibaleetera okuba nti balina engeri ebirowoozo byabwe gye bikyankalana newulira yaabwe ng'eno osobola okugenda mu ddwaliro ne bagamba nti olina kirwadde naye nga mutuufu omuli owuli olwala ebiseera ebisinga ekiva ku stress ate kitava ku stress naddala nga mutuufu nga waliwo ebikwetoolodde ate kano kaali akaseera okuba nti abantu bonna ab'ewaka ddala mutuufu baali bonna kati nga waliwo obukuubagano obutera okubeera mu maka naye nga tosobola kugenda nkanzirukewo okongere ku mulimu nga tewaline nga alina kwonoonera alina okubeera awo kuva ku makya paka kawungeezi ate n'asulawo wadde balina obutakkaanya mu mbeera ey'enjawulo ekyalina olekikakkanyamuuko oli kuva okunagenda naye nga kiseera kyati ng'alina okubeera awo gamba nti batandika okusaala ne bawulira nga stress ebasusseeko nga tebawulira na bulungi mu mbeera eyo tubula nga twaba ngatuse enkola eno tukuddala n'abayamba naye kizuuliddwa kusinziira ku bantu be twayitamuuko kizuuliddwa ddala mutuufu enkola eno esobola okuyamba amaka agali mu Uganda okugezaako okumalawo obulwadde mu mbeera bwiti buyinza obutaba bwa covid nebuyinza okuba oba embeera yonna yina eyinza okuggwawo nga teraze otutuuka mu maka g'omuntu ddala mutuufu omuntu agenda otwaniriza nga yasiimidde ati tuyingire tubeere waayo twetaaga nnyo okumanya bizibu ki abantu abamumaka bwe bayitamuko ng'abantu abali ewamu otumala tutegeera ebizibu ebyo mutuufu ne tutegeera mutuufu oke omuntu ayise mu bizibu bingi tugeze talina sida oba talina mmere muli yeewulira atya oba birowoozo ki ebimujjira mu mutwe kuba ebirowoozo bisiŋŋana okusinziira ku ggunda ebizibu bisiŋŋana okusinziira ku muntu osanga oli nga talina mmere n'ayagala okwetta tosanga oli nga talina mmere naye n'asigala ng'akyawangaala katwababuuza nga bizibu ki bibayitamu mu kaseera ako oba matuka ebizibu bye bayitamu mu kaseera ako netubabuuza bo ng'abantu beewulira batya bakasita ojjanjaba omuntu katutegedde engeri gye yeewuliramu biki byalowooza bimuli ku mutwe oyinza okwekanga nga olina byosubiddwa okumuyamba mu mbeera eyo etwamala bimanya tufu ne tubabuuza kati kwandibadde nga kwogerezeganya osanga olina agamba nti okumalayo ebizibu bye nnina mu bulamu bwange ngenda n'ennyungu engi kati fenga abakugu mu mbeera y'okubudaabuda abantu twagezaako tutunuulira bino ebizibu bye tugamba ddala mutuufu ebizibu bino waba akoze kino kiyinza okubeera ekirungi gyali oba kiyinza omuviiramu eki bwe kiba nga kirungi nga tumugamba agende mu maaso nakyo bwe kiba nga si kirungi nga tumulaga obubi obukirimu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.